Sinzira wori, olabibyendaba. Nange nsinzire gyande, ndabe byolaba. Byolaba byendaba, katukuwe byetulaba, otuwe byolaba, okwetoolola ensi yonna. Tulowooza nti ensi, tuti bweri, amaaso gatume wala. Ngana kwenye tukoolekeza, bwe tukuwa tuli dda wala. Akanyomero byolaba byendaba, mu evening drive, ne Lubowa Kyemba. Aba Rinse Fresh Mouthwash batusaako byolaba byendaba. Nenga sinaba genda wala njabategeeza ebimuno bikutawanya akamwako okuwunya kawunyawunya bakatya kakati gera bugufamase kuli okumpi obagambe kaka Rinse Fresh Mouthwash amanyi go gatirire n'akamwako awunye bulungi kati musoka sinaba genda wala buno obaka bwanjawulo njaga mbuulize aba Rays of Hope Hospice wano mu Jinja bali ku namba eno kwate namba eno 0706 93 730 0706 93 730 kati bayitidde program ya fensi n'ebyayo ne bakutegeeza batandise leero pa 15 bayina abadokita ab'enjawulo oba abasawo kati abasawo bano bagenda kebera abakazi cervical cancer siyo kokolo wa nabana wo mwa nabana yoyo abakyala banayi mukerenga wano ku macha obakebera kwa abwerere ku NBS radio bagenda ku screeninga abakyala n'abaana abawala okubakebera kwa abwerere kokolo owo mu mwa nabana mujje wano ku NBS tubegayiridde kijja kukyusa ebisayo byo maaso aba Rays of Hope Hospice Jinja nga bali wamu ne NBS so mukere wano ku macha bagenda kumalizira ku zomwezi 15 so batandise leero bamaliza 15 ako tekaise kawedde ziri 12 olunaku lwajjo ninyange yakumya omuliro atutya abanupu bankubidde n'abeeni ayo nokolaki nga bagamba ki kati aba NRM nabagambi abanupu nabagambi nti ngina batira ku bigambo by'obote nkuwulira n'abe NRM nembagamba ngenda batira ku bigambo by'obote byayogera nga ali ebushenyi ngenda kuzomeza 27 omwezi gwali gwa Mai 1984 ku Heroes Day yabeeranga bushenyi obote ayina ensonga ze waki yateekanga wa bushenyi kakati bwe yatuuka ku nsonga y'ekyali entale ne factories ezimu okwokyebwa n'abantu okufa yagamba bw'ati bajanyonyo bajjukiza nti ebintu bino tubitereka wano mubiwulireko saaga mubeere eyo ate saawulirako obote alina kyayogera ku President Museveni wano. But even before the destruction of the old factory, poverty was becoming very apparent in Ankole and throughout Uganda. A liberator comes to Mbarara town, he burns the factory belonging to the peasants. Then he goes to Ntare secondary school. He starts burning Ntare secondary school. He's a liberator. Now that is one type of liberators. A liberator who wants to make you be scared. That is a very important man. If you disagree with him, he burns your factory, he burns your schools, he shoots you. He stood for elections in Nyabushozi and he was not elected. When he said he was going to the bush, he must have power. He must shoot the people of Uganda unless they give him power.
wagenda kwogera ekisembayo ati nyona azo muchaka nkempehe ati konka abantu ba Uganda babatani bantampiro bwani ati nimwija kureba. I want to tell you quite simply, you shall have no power. Ninyenda kubagambira mu mazima. You shall have no power. Ninyenda kubagambira mu mazima. This is the power. Ago malobozi ga Milton Obote ngali ebushenyi nga 27 Mei 1984 awo yali agamba President Museveni yagamba nti President Museveni yayo kyantale nayo kya factory nga bwoba tokkiriziganya naye wakiri bakukuba natta abantu nagandi yagwa munyabushozi bamukuba mu kalulu mu kinyana naye naagwa nagamba agenda mu nsiko alina okufuna obuyinza kati Obote amaliza agamba nti ono Museveni tajja funa buyinza ali atufuga kati President Museveni si atufuga kati oba yabujjawa Obote ayogera ebigambo bino 84 kakati emyaka 38 sibe kiri bukyo omusajja atambuza 39 yakyogera emyaka 4 mabega ebyo bigambo by'Obote mbizizza yabyogera emyaka ameka 4 emabega ebigambo ebyo ng'ali bushenyi ku Hirozidde obwo bwe buwoomi bwa evening drive kakati awo tugambe nti yali propaganda nedda nti Obote yali awaayiriza nedda yali serious talk anti ngamba Obote bwe tujja ntuleta ebigambo bi nga gavumenti eno yeriko yali awaayiriza kakati eyo Obote luli bwe yali yeriko ono yali terrorist gwayo kyamala buyinza nayo kya factory n'okubatta n'abatta engalo toziwulire nga abantu bazikuba ng'ayogera kituufu omugagga tabuli wakuba lyebeesi ate nga teyeekwese naye ng'ali ku mukolo national omukolo omunene mu ggwanga kakati ebigambo bino bwe tubuyogera nga batandika tukuzaayoko emyaka 4 emabega ekintu bwe kyali Obote ebigambo yali akola ki bye yali ayogera n'amaanyi ge yali akola ki gaalina kati kambuuliremu abali mu gavumenti mwebaze Katonda nti muyina obuyinza si bwe kiri bwe kiri bwe mumala okwebaza Katonda nti muyina obuyinza bwe munaaba obuyinza bubavuddeko kuba nakyo kisoboka abantu banaabogerako ki nze okumanya natidde eggwanga lino Idi Amin Dada abantu batandise okumuzza mu mboozi zaabwe era nga bagamba nti omusajja ataasoma yatufuga emyaka 8 ebintu bye yakola mu myaka egyo 8 ne baba n'ebintu ebyo nina eddoboozi lya Amini wano ng'ayogera bwe yawa abakazi amaanyi yayita baminisita ne bana abakazi mbawa emirimu muzihotero mukimuki ndiina eddoboozi osege kyegamba buli gavumenti eriko omwogezi waayo ate bw'ovaako bagenda kwogerako ki osegere kyegamba oyogedde bulungi omusajja gwe bayita Amini Dada gwe bagamba nti yali kijambiya amawulire agatandise okwogerebwa ate malala abantu batandise omwogerera bamugamba tuseewo olunaku lwa Amini olw'okumujjukira n'essomero baali baliguddewo eyo nga bali bagadiggulawo gavumenti nekola ki nebuuza kiki kyemusima ku Amini ne bakikuba kakati kiki yendeeta society gye tulimu nzibu bano abaana ab'omulembe guno bazibu ekirala abaana ab'omulembe guno basomye ekibuuzo kiri nti mukoze muti okulanga abaana b'omulembe guno ababeera ku TikTok mubakonda ensinga ababeera wa bafuna ebyokukola mubabusolving ekirala gavumenti mbadde ngisaba eve mu kuspendinga sente mu administration egere mu practical line badire sente baziteeke mu bantu direct practically okubaako bye beekolera
nimbo ate ziyise no procurement eno kiki eri nezibuliraawo ekirala ensonga y'okusomesa abantu ebyobulimi nkulu nnyo okubawa eddagala okubayamba banaafuna batya amazzi kibata irrigation eyo olwa sizoni za Uganda ezikyukakyuka ekirala okwongera amaanyi mu babayita batyabo abalambula agriculture officers ku mitendera egy'enjawulo okubongeramu amaanyi ekirala ne radio programs zibeerewo eza gavumenti ez'obulimi kubanga obulimi bwe businga okuba nabwo ng'ojje ku gavumenti okuba nti yesinga gwe musingi okuba nti okozesa ate ng'esasula okimanyi gavumenti employe esinga akozesa abantu bangi kubanga direct oba indirectly kati agriculture naye ina abantu baki bangi mu kifo ky'okulwanagana kubanga ne fishery egwa mu agriculture mu kifo ky'okulwanagana n'abavubi ku nnyanja lwaki temuteekawo mbeera ebayigiriza ate nga yamuggundo abavubi bano beekolemu omuki omulimu nabo bamanye nti ennyanja kwe bakola ki kwe balya balina okugirwanirira tusensitizinge okusinga okukolesa eryanyi because oyinza okwewunyisa nga eriyo n'abavubi abali ku nnyanja nga tebamanyi butimba ki bwe batayagala na butimba ki bwe balina okukozesa okitegedde ekyokubiri mu nnyanja eyo waliwo abeefuula bakwasi b'amateeka abannyika abantu mu mazzi ekyo nkyogedde si gumu seebiri seesatu ebigambo byonna byenjogedde byonna bikyayisa gavumenti kituufu bweba litadde ebintu ebyo muki mu nkola ekirala enguzi ne bakwata akasawo omusawo omukazi wattu oba musajja wattu mbu teyazze omuwa sente mmeka enguzi omuntu bakwata omuntu ow'omutwalo ogumu bamuguza enguzi bamuguliridde olwo bano abajja ne biliyoni z'esente zikomawo oli yalidde enguzi ya mitwalo 10 ne bamukwata eri abali mu kubba ebiliyoni ne biliyoni za sente za gavumenti abo tebaboogerako kati ddala oba olwanisa nguzi oba abantu bantegeera nti eddoboozi ly'obote mbalazi obote ng'ayogeza maanyi kyendeeta kyeki mwenna abali mu gavumenti eno obudde bwammwe bujja kutuuka mugende ekibuuzo kiri nti bano abaana abazaliddwa omulembe guno bagenda kujjukirako ki gavumenti eno banaboogerako ki so kadde katukute olunaku olw'enkya ngenda kukubirako ab'ebikajjo tujja bakubira ku ssaawa 10 awo batubuulire ku bintu bwe bitambula kutegeera kati bitambula bitya ate gye bujjako eyo maaso waliwo kye tuleeta kwegaba puroguramu eno mugagiwuliriza ate nawe mugabe mwewuunyi twagala okubeebaza jjukira nti rinse fresh eddagala erigenda okuyamba kamwako okubeera fresh ng'owunya bulungi ebibuno nga bikuli bubi gatako ne headaid eddagala erigenda okuyamba singa omutwe kuba kuluma soogera mu bubi gavumenti ya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbadde ngisaba ekintu eki yeetereze sinakwetereza kwokka sente zibasaasaanya mu administration bazijjeyo zigende ku ground kubanga bu district bungi bu constituency bungi bakawukaawo simanye akawukaawo asobokusigalawo waliwo naye bu district babugjewo bungi naye ng'ate ebintu abantu bye bakola balina okukola factories eza value addition ezongera ku bantu kubanga emyaka 38 ng'omusajja Amini batandise omukomyawo sinze kale tubagaliza akawungezi akalungi mukama yebale kutukuuma yebale kututuusa ku ssaawa eno mu mbeera yonna gy'olimu tusaba oyongere okubanga oguma RDC mbegayiridde mulwanirire abantu ba wansi program eweki